People power, our power. Our power, people power. Banange mwena abanachagwe abantu b'emukono abantu ba kubira ddala Nkokonjeru Kisoga Buyikwe yonna mu Bukunjanyi n'essanyu okubategeeza nti oluvannyuma lw'okutulemesa n'okutukubatiya gaasi finally police ekkiriza obutatataganya tukole enkuŋŋaana zaffe mu ddembera nga bwe tubadde tukola n'olw'ensonga eyo nyina essanyu okubayita olunaku lw'enkya mwenna abantu b'emukono tusinkane awo emukono tuwayeemu twogeremu naye emu ku nsonga ezituleeta kwe kubazaamu amaanyi n'okubajukiza nti tetwapowa tukyali ku struggle y'okununula eggwanga lyaffe okuvaayo okwo gwe ng'omuntu kiba kikulu nnyo oba otulaze nti oyimiridde naffe yambala ovuloyo oba kakalaka akamyufu obeere wa mpisa obeere wa ddembe mbakubiriza mwena abajja mu nkuŋŋaana zaffe mubeere ne discipline mubeere bakkakkamu babulwe kye batuteekako ekibi awo tujja kusobola okugenda maaso nga n'ensi yonna eraba nti tuli baddembe mbeesunze okubalaba olunaku lw'enkya ate abaana b'e Masaka ku Friday tubasalako mwenna tubalinze gwe atasobodde kubeera naffe kale tusobola okuwubirako ku kkubo oyinza n'okukwata akamyufuko oba akamyufuko n'okambala mu ngeri yonna eri non-violent ey'eddembe naye eraga nti oli ne bannayuganda abanyigirizibwa era oyagala nkyukakyuka twegweko enkya emukono people power, our power, people power.